Welutuukidde olwaleero ng'enguudo nga Kampala Jinja Highway, Kampala Mpigi Expressway n'enguudo endala ez'omuzinzi zikyagaanye okuggwa so nga waliyo n'enguudo ez'enjawulo ezitakwatibwangako olwa gavumenti okulemwa okuliyirira bannannyini ttaka wayita enguudo n'abalala abakosebwa mu ngeri ey'enjawulo. Ekyewuunyisa nnyingi ku nguudo zino ssente z'okuzikola ziba zeewolebwa dda kyokka eyakwata omulimu gw'okuzimba oba kontrakita agenda okutuuka ng'ate waliwo bingi ebimulobera okutandika naddala bannannyini ttaka awaba wagenda okuzimbibwa oluguudo okuba nga tebannaba kuliyirirwa. Kati babadde basisinkanye n'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obugagga bw'eggwanga aka Committee on National Economy akakulirwa Jane Pachuto okwogera ku kusaba kwa gavumenti okwewola ssente obuwumbi 842 okukola oluguudo lwa Jinja Mbulamuti Kamuli Bukingu n'enguudo endala mu kibuga ky'e Jinja aba minisitule y'ebyensimbi n'ey'ebyentambula bateereddwa ku nninga okunnyonnyola lwaki ku ssente z'okwewola bataddeko n'ez'okusasula abantu abali awagenda okuyita ekkubo. The issue of land acquisition. Why is it that we are using a commercial loan on land acquisition? Okusinza ku minisita w'ebyensimbi Henry Musasizi, enkola eno yeesaana okutambulirwako olw'ensonga nti enguudo nnyingi ezikyalemye okuzimbibwa olwa gavumenti okulemwa okusasula bannannyini ttaka nga kali kyetaagisa abawozi b'ensimbi mu mbeera eno okuteekawo olumu ssente okola ku nsonga zonna oluguudo okukolebwa. We have been giving an obligation to government of Uganda, and yet the budget for the government is already overcommitted. So we are negotiating. It's a new idea we have come up with, that if a financier is able to finance 100%, so that you take care of the civil works and also the compensation of the project affected person. Minisita agamba nti mu nkola eno eggwanga liba ligenda kuwewukako okunoonya ssente ez'akaasammeeme newankubadde mu ngeri emu oba endala era ssente zino gavumenti eba erina okuzisasula. Picking money from the resource envelope means there is something else in the budget which you have foregone. So it is all about disclosure requirements, that if a project, you would say civil works, like in this case, the civil works are costing 179 euros, and the compensation for the project affected persons is about 26 million euros. So this put together is the one which brings it to 207 thereabout. Ababaka bagamba nti abavunaanyizibwa minisitule y'ebyensimbi okusooka okusala amagezi butya bwesasula abakoseddwa olw'ekkubo bagenda okutuuka kwagenda okulizimba ng'ensonga zonna zaggwa. Projekiti nnyingi zisitopinze ne tutuuka n'okusasula looni nga bannannyini ttaka bakoze eki baganye naye nga looni gye twakola kibaddeko okusala amaroodi lukuli nga African Loan Development Bank eyagala nakuddayo tulemeddwa okusasula abantu. No, why we want to do that is that we want to avoid the room for corruption. Because if we are bringing a loan, we want you to tell us you have done your groundwork. How much is the money for compensation? Banira basabiddwa okuba balambulukufu mu ngeri ssente gye zeewolwamu ne bbanka oba ebitongole ebiwozi okusinga okutambulira ku bbanka emu naddala mu kaseera kano ng'ebbanja ly'eggwanga likyali ddene. Kubanga kati eggwanga lino lirina amabanja gawera trillion 10 plus. Ngate ne budget yaffe gye twakola ya trillion 84 tetusobola kunzimobilizinga ate twongerako. Kati tulina okunoonya gye twewola nga renti si yaki. Kati wanaakulaga City Bank, it's okay. Ne wano nagamba other institution. Singa ensonga y'okuyirira abantu abakoseddwa olw'okuzimba oluguudo lwonna ekwatibwa n'obwegendereza, ebitundu by'eggwanga bingi bijja kufuna enguudo ez'omulembe olw'ensonga nti ng'oggyeko ababa basangiddwa mu kifo awaba bagenda okuzimbibwa oluguudo. Waliwo n'abeenoonyeza ebyabwe ng'enjogera y'ennaku zino abeesenza mu bifo ebirangiriddwa okuyitamu oluguudo nga basuubira gavumenti okubawa ssente empitirivu ne beerabira nti baba beerowoozezzaako bokka wabula si ku lwa Uganda yonna. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV. So all this is swap treatment.